Yange ekibinja ekijja MKM leero nakyo kitegesa akalulu okulonda obukulembeze bwakyo okuvuganya okubadde Uganda Museum tugenda kulonda mu ggwanga lyonna mu byalo buli kyalo tutandise akakiiko k'eggwanga bwe tumala akakiiko k'eggwanga tugenda kudda ku bukiiko bwa district okuvuganya okubadde ku bifo okuli ekya ssentebe mu ggwanga omumyuka we n'abakwanaganya b'ebitundu n'abalala aboogera MK abakulembera muwozi betulonda abaguzi bedda basima bega migongo gyabesimi kuvuganya kw'amaanyi kubadde wakati wa Pasco Nataka ne Valoti yasimula ade bweganyiza okwanaganya ebintu bibiri bya Kampala wakati buli omu okusuubiza obuweereza basalira nga beeka moja mbasaba kalulu kamwe mulo. Here I am, please, I'm looking for your vote. yebigwedde nga Mike Mawanda era omubaka wa Igala East Bushenyi alondeddwa nga ssentebe w'akakiiko kano mu ggwanga lyonna nga wakumyukibwa omutegesi w'ebivvulu Barambaru Gahara. Ffenna tuli ba NRM 2026 President Museveni bw'agantajja tuli naye naye tutegeka omuntu waffe senga ekiseera kiba kituuse tugamba tulina standby generator. Frank Gashu bwasimuka Uganda yagenda okulungamya ensonga z'amawulire n'okubunyisa enjiri ya MKM ng'agamba nti obukulembeze obulondeddwa bwakula mu kutalaga eggwanga okulaba nga General Muhoozi akwata enkasi w'engombo ya Museveni na Muhoozi leeta ekivunula nti Museveni leero ate Muhoozi addeko anti President Museveni yakyaliko ekisanja kye kiggwako 2026 okiwulira newe wagambira nti ekintu akitadde standby generator ng'etandika okutokota. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.